nolwekyo wano wensinzira okugamba gwe wenna ampala nange mpaanula Bobi Wine nti oba namuvumu oba nakola nayogera ekyakunyiiza oba nayogera kino I'm very sorry nange nenkusaba ate era nkusuubiza nti kijja kuddamu kubeerawo oba netondere Bobi Wine netondere abo benze abalowooza abalina endowooza oba bemikosezza omuntu anatera okufa yeewunyisa ensi kaakati nno ebigambo birungi si birungi Jennifer Fulfiga ampuliriza avuddeyo mu bigambo bino yeetondera pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu mu Mitembo era akatambi maaso awo kalinde ogenda kalaba ng'omukyalo ono avaamu n'afukamira ne yeetondera Bobi Wine kaakati olwomanya nti ensi ekufundiridde era omuntu ng'anaatera okufa abaako byakola ebyenjawulo ebyewunyisa abantu byayogera enneeyisa era waafa abantu baga nti ono twamulaba mujjukira omukyalo ono gye buvuddeko yavaayo n'alumba General Museveni ne General Salim Saleh kyatabavumanga ku nsi kuno tekiriiko kaakati nno yandibanga ali mu biro bye oba oliawo ebisembayo bwembanga siri mulaguzi kati wulira omusajja Mathias Mpuuga ebigambo bimwononekere n'Abedi Bwanika omukuba empitambi omukuba kazambi omukuba bbi ngali katuuti ayogera kaakati amusajja ono baamuguddemu abantu baga nti katuzinge obuveera bwaffe nga tulinga bataddemu omunaanaasi tutandika okubeera nga tububakuba buli we banaalaga tubakuba empitambi buli we banaalaga ddala kaakati nno njagala nnyo nsooke nkujjukiza ebigambo bino kubanga twogera ku bano abazze nga balema Museveni mu ngalo ne balekawo mikwano gyabwe ne balekawo baganda baabwe ne basulawo ensi yaabwe olw'ensimbi kaakati nga tonnagenda mu maaso kumanya nti ensimbi sitaani namba emu sooka owulira akagero kano tukomewo bavubuka bana baava ewaffe mu kyalo e Kalagala ne babaga nti Walumbe ali Ttanda ne balijja emmotoka n'amajambiya gaabwe n'enkumbi n'ebitiiyo ne batuuka e Ttanda tulize kusima Walumbe akasajja akakuuma e Ttanda kali kasajja kakadde ne bagamba bavubukamu oyo omulenzi munaamusobola Walumbe nti mulabyeko wano ng'atambula oba mwali mu mpukuuze ne batandika okusima ne basima baba bakasimira essaawa nga nnya balakasidde ne batuuka ku kutiya ya ssente ne baga nti mumanyi Walumbe tumukoze eki ye tumumaze kuba olaba tukutte ku seefu ye tumulina baba lyawo nga nekutiya ey'okubiri naye bagituuseeko ne baga sente zo tukoze eki tuzifunye ababiri mugende mutugulire omwenge fe ababiri tusigale nga tukuuma sente zino bali bameka bana ababiri abagenda bagamba sente zino kuba ezaffe ezokka kati Walumbe tukyamwagazaaki obugaga tubukoze eki tuguteekamu obutwa bwe tutuuka eri bali banywe baffe sente tuddeyo e Kalagala ne sente zaffe ekutya ziri ezi z'amaziki nabali be balekawo nabo bagamba bamanyi kye tuba tukola bwe bakuma buli omu akubeko omu enkumbi afe sente tuzitwale bano bamala okuba bano enkumbi ne bafa ne banywa omwenge ogulimu obutwa akasajja kefulungidde ne kaseeka kalabayo emirambo eki twavoide money abantu bonna ekibasudde wano twavoide money I have survived because I have a low appetite sente nzaagala naye simu bungi mala kubala alina amatu aba amaze okubeera nga awulya bulungi era alina amagezi aba amaze okutegeera kaakati ng'enkola yaffe bweri gwe vidiyo sooka ogimpera ekigalo kyokka olwo ebisigadde obireke byekole byokka mukwano gwange ampuliriza era ekyo nkusaba obeere nga tokyerabira buli tukakka vidiyo kaffe konna n'okakoonako booti sooka ogiwa ekigalo Mukama Katonda abeere ng'agisulako omukisa kaakati no banga olimpya nkusaba subscribinga ku mukutu gaffe gwa AKTV Media guno gwe mukutu gwokka ogw'enkyukakyuka mu ggwanga Uganda kaakati omulongo wasse omuluutansozi nkusaba onzikirize mu kwanjulire era ennamba gy'olaba ku screen ey'omulongo wasse omuluutansozi yeekafulu amala ebibamba ebizibu mu ebya buli kkala obanga oli mu mbeera ng'ekalubye ng'embeera ekuyinze gwekoona ku nnamba eyo ku WhatsApp oba ku direct call ne bw'obanga oli Bulaaya ate ab'e Bulaaya abanguyizaako nnyo ku mbeera ey'emirimu embeera ya promotion empapula zaakubula onoonya visa omulongo wasse omuluutansozi gwe tomwerabira mukoneko bukonye ebisigadde bimulekere kati wulira ensimbi ng'emaze okufuuka ensimbi ng'emaze okukyusa abantu bangi mu ggwanga Uganda abaayagalanga ensi yaffe oba baayagalanga ensi yaabwe nga baagivaako dda kaakati nga bagoba nsimbi bangi twabalabanga nga balwanirira abantu ba bulijjo era abantu bano ddala balina amannya nga beewaayo nnyo ku lw'abantu wabula wetwogerera nga baabivaako dda kaakati nno omusajja ogwolaba omusajja oyo akolokota nnyo mwami Kyagulanyi ne NUP
amanyiddwa ng'omulangira Kimbugwe asinzira mu ggwanga lya Bungereza kaakati ono aliira ku nsiko kubanga ali ku wanted nga bw'obimanyi abasajja bamunoonya ono azze afera abantu enkya n'eggulu bakadaama bonna n'abatali bakadaama atwaliza wamu kati omusajja ono ajjako abantu ssente n'abagamba bafunira visa abatwala e Bungereza era omukyalo oyo gw'olaba oyo y'omu ku bantu abaaferebwa ng'eyamufera yali musajja ono gw'olaba n'amubbako miliyoni ze soba mu miliyoni 3 kaakati si ye yekka n'abalala bangi abazze nga bagamba nti omusajja ono yabafera wabula kye tugenda okukola mbadde njagala nsookenko ku bigambo by'omukyalo ono katono nnyo mu bigambo bye yeeyogerere omusajja engeri gye yamubbamu bw'obanga naawe oli eyo ng'okya kukuta n'omusajja ono ng'olowooza ajja kutwala e Bungereza gw'omu ku bavictimu kati abagenda okubeera nga baferebwa nga babbibwa omusajja ono eyeefuula nti akolera mwami Museveni kyokka ng'ate abasajja bano baliwo okulya nga balya ku bannayuganda ne baleka nga bakaaba nga babayoyomezza n'akatono ke mbadde muyina ne bafundikira nga bakatutte kati sooka oli omukyalo ono ate nkomyewo ogenda kutya Reyini embeera ekyalimbi Reyini okuvayo nalumba Big Eye ebigambo byamwononekedde ebigambo bimuddugalidde ye Big Eye avuddeyo n'amusekerera n'amukudaalira n'amugamba oyo atandika butandisi ye Big Eye agamba nze mmanyi kye bayita amaanyi g'abantu buli lwova ku maanyi g'abantu olwo oba ofuuse muntu wa sitaani kansoke nkugyewo omukyalo ono nkomeyo mu mboozi ennene ojja kakasa ebigambo Big Eye byayogedde nti musajja yakkiriza dda nti Mwami Kyagulanyi ye masannyalaze Musiibye Mutyabanyawo ne bassebo nze Sharifa Kanyago nzize wano ku nsonga za ssente zange z'emmanja Paulo Kimbugwe obanja miliyoni zange 3 zenateeka ku akawunti ye ssente ezo zaali za $1 ng'atugambye nti wegunaawera $1 buli mwana awo bw'otaddeyo miliyoni 3 buli miliyoni emu okola $37 oba $4 kisinziira percentage dola ki webeeyimiridde netugamba kale kuba twali tukooye okubeera mu biyumba nga twagala kuddayo ku gulawundi n'atuliiramu eddiiru eyo naffe ne tukwata ssente zaffe tuteeka ku akawunti ye naye bukya tuteeka ssente zaffe ku akawunti ye mulangira Kimbugwe yabula bwe tumugamba Kimbugwe jangu tusasule ssente zaffe tavaayo tatunnyonnyola takola Kimbugwe ezo mmanyi bulungi kwata ssente zange ozimpe wemmanga naziteeka ku akawunti yo okitegedde ekintu ekyo Kimbugwe munnange tubaleemu ak'obuntu kaakati nno nga bwe nkunnyonnyodde nti bannayuganda bangi bakyakaaba era bakyawagwa mu kitimba eky'abantu nga bano ono akugamba teekako $1 wabula oba oyinawo kakadde tandika mpolampola ne k'oyinawo buli kakadde k'oteekayo mbw'ofunamu $1 nga kitegeeza nti eno bayali online business omusajja gye yabaliiramu n'abannyonnyola n'abasomesa nti bw'oteekayo bw'oti ofunira wano bw'oteekayo bw'oti wano kalya ani akalengedde wano bw'ofuna wano tofuna wano oba ofuna wano tofuna kaakati n'abakukumba n'afundikira nga abalese bakaba bayoyoma kaakati nno byebyo ampuliriza musajja yasingibwa mu ggwanga lya Bungereza gy'abeesinga naye ng'ono avumirira nnyo enkyukakyuka kaakati wuli ebigambo byalimu n'abantu abagenda okutoba ate abakkakanyeeko atandise kubeera ng'akuula bakuule kati wulira ebigambo Big Eye yavuddeyo mu bigambo bye ne yeekakasiza ensi nti Reyini olusozi lwaliko oba ekkubo lyakutte eryo ekkubo zibu nnyo ye Big Eye agamba eryo ekkubo ndimanyi nalwanagana n'ensi abantu nga mbavuddeko nga ndowooza nti neesize Mwami Museveni ye buli kimu ye Alpha ye Omega na buli kimu kaakati nakkiriza nti amaanyi g'abantu Mwami Museveni tayinza kubeera nga agasobola era omusajja nawooninze Reyini namugamba nti muganda wange bw'obanga ogenda kwogera ekigambo kuobenga ogenda kwogera kigambo ki ku nsonga zonna sooka ng'otekeko akasengejja ewatali kasengejja ogenda kwesimira obunnya bw'otaasobole kuvaamu kubanga nze akubuulira nze example yennyini nalowooza nti abantu tebalina maanyi nenjagala nnyo gavumenti nenjagala nnyo Mwami Museveni nenjagala nnyo yero naye nafundikira ndi mu nnaku nafundikira ndi mu maziga nga ndi mu kukaaba yero gye yantuusa nze mmanyiyo kakati no Reyini ono abadde agezaako n'okwagala okwesimbawo wali eri erubaga mukwano gwange ampuliriza ew'omusajja Aloziyaasi kaakati nno ebigambo yamaze dda okubeera nga abyonoona jjukira nti ono musajja muyivu era musajja musomesa ye professional gy'ayina wadde ng'azannya comedy kaakati nno ebigambo azayitira era n'ebigambo byayogera ku olwo ng'alumbye Big Eye yateekamu ekigambo ekigamba nti wali muyimbi atawemulangako n'akakasa nti ne pulezidenti yakulenseta mu mitembo mbu naye mu nnyimba ze yali awemula kaakati ebigambo bino byanyiiza nnyo bannankyukakyuka okubeera nga omusajja ono abadde alowoozebwa nti waffe avayo nayogera ebigambo nga bino n'atwaliramu ne pulezidenti waffe nti mu nnyimba ze yayimba nga
kyawemula nga kitegeeza nti omusajja ono ateekwa okuba ng'abantu bwe balowooza nti yandibanga yalya naye nga buli gyatwerimbiseemu nga musege gwe nnyini oguli mu ddiba ly'endiga kubanga abantu bangi twabalaba bajjanga ku NUP nga tulowooza bannaffe wabula akalulu bwe kaggwa tutunulidde abantu tulabye emyoyo tulabye enkwezenge ensolima abalyolyomi ampuliriza babadde bayitirivu nnyo ne be twasuubira nga tubayigirako kaakati ate nga ze ensege ezaasookera ddala mu maaso oba be baali ababbi nga gy'emisege gye nnyini egyerimbise mu ddiba ly'endiga kaakati nno ono Yerayini twamulabuukiridde nga bukyali wadde abadde nga munnaffe naye ffe twagamba ku bikolwa byo kutegerera ani munnaffe ani atali munnaffe ebikolwa n'ebigambo byonna tubigatta ne tumanya nti gwe tukusudde mu kasero kati wulira Big Eye ku nsonga eno ampuliriza Rayini ye waali tannaba kubeera nga adda engulu kubanga abantu bakyalume n'ogwengulu okubeera nga bamutabukira ku nsonga za Big Eye. Kati Rayini yakulumbye mbadde saanya okugenda mu Rayini mukitegeera mbadde saanya okukola ki natunuulidde just kintu kye nenkirekawo kuba nze ng'omuntu nakyo nali mukoze simanyi tewali ekintu nga bwe kyali muna abamukutte empale bebamanyi bebamukutte enki enteegateega kati abamukutte empale munange era bababuulira nti bannaye kati bamukwatidde ki nze Faruku ebintu byonna nze nabikwasa bantu si kyabawakanya kyonna kye bakola era kye bagaira oba olina kuddayo nobakola ki nonyonyola nobabuulira ekintu kunnyonnyola bantu munene nze Faruku nakugamba akaseera we nalina okunnyonnyolera abantu tere kizibu nga kutuuka nga olina okunnyonnyola abaki abantu ajja banyonyolamu ekintu ekyo bw'oba osobola ng'olaba kijja kukuleetera okuba nga abantu olina obbannyonnyola kikole ki kyesonyiwe kuba nze nkimanyi kye bayita okunnyonnyola abaki abantu Faruku nze nalina omulimu nze nalinako omulimu gw'okunnyonnyola abantu muganda wange nebondaba nebondaba natadde erugo tomanyi mulimu ogwo Rayini agenda mu nsonda eyo gyayagala okweteeka eyo totunula ayo bannange era bw'oba oli simanyi nakumanya omuntu olina ofuba ennyo ng'okulaba nga tonaba kuvako kyogera walina okuba baketa kafiruta wano akali spide abantu banyola si bangu kunnyonnyola Faruku nze nannyonnyola abantu nga bawulira omanyi ebbanga gikyantwalira omanyi emirimu gye nakola okutuuka abantu gaakati kale wadde ogamba ki omanyi nga tonabanyonnyola nga tonatuuka nti obannyonnyole olina okumakinga sure nti ofuna audience yaabwe bagaye kale obadde ogamba ki kati ate mala okugamba nti wadde ogamba ki nawe waliwo omulimu omulala onosooka nononya netiwaaka entuufu n'ogifuna nti sigino nga tebuukabuuka kale emirimu gy'oba okozaawo abantu tuka okugamba nti kale obadde ogamba ki kaakati nno embeera bwetyo bwefaanana omusajja ebigambo birungi si birungi wadde nga omusajja ono yavuddeyo ne yeetonda mu lujjudde wali ku kivulu ekyamooti nagamba nti mukama wange Big Eye nsonyiwa nali ku interview emu nembaako bye nayogera nempitira naye sandiyitidde naye nkusaba onsonyiwe wabula bba abantu bagamba nti okali edda kaddadda musajja gwe tuzze tukulaba ng'olina ebigambo byoyogera oba oli awo ebiraga nti toli munnaffe wadde nga otwerimbikamu kakati nno ku nsonga eno 2026 gwe mwaka gwe tulindidde ffenna nga embaga okuddamu okusitula amaloboozi gaffe n'okukwata obululu bwaffe n'okusalawo nti omuntu ali omu ajja okutwala Uganda maaso ye Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kubanga ono yamanyi omuntu wa wansi yamanyi ennaku yaffe ng'omulenzi kikongoliro bw'ati bw'ayogedde mu bigambo bye obiwulira. Enkube malanga netonya labye sisira watonya lwaki kalo omukulu takomya omululu
obutakola kwebyo ebikulu ebinyiga abantu Bobi bwayogera nti oyo ayogera ndowooza kati ogirabye ensonga ali eyo yongeza omuliro kana agabbi tugamba akalulu asookera kuvanira ne tulowooza oba olyawo byangu nnyo ne badda ku mikajju baguddeyo bagenze ku mwanyi eyo olunaabuukayo bwe tuloba badda ku nsenene kati gwe weebakenga weegumya nkyali bafuna eddembe kati ekyo kyokola mu kwekaza ensi yo gy'oziika bayagaliza ensi yogamba akalulu londa Kyagulanyi ayagala ebyenkulaakulana akalulu londa Kyagulanyi akalulu kaffe tulina okawa Kyagulanyi baana ba maama byebyo tulina okawa Kyagulanyi kubekulaakulana ennungi tulina okawa Kyagulanyi akalulu kaffe tulina okawa Kyagulanyi baana ba maama byebyo tulina okawa Kyagulanyi kubekulaakulana ennungi tulina okawa Kyagulanyi bwe kyatuuse ku mwanyi Kyagulanyi wakukawuta buba n'abazeeyi bagambye akalulu akaabwe ka Kyagulanyi essuubi bwe balitadde okununula eggwanga lyabwe ensonga y'ebikajjo yajogedde kale oyo Kyagulanyi ate gwe wa Bobi miliyoni togyerabira ebyedukeshoni omwana n'antikirwa n'abula omulimu omusomesa n'omukaabya n'omusawa kujjanjaba eŋŋamba tuwe Kyagulanyi ez'ensonga wazigonjoola embasaba tuwe Kyagulanyi ez'ensonga wazigonjoola akalulu kaffe tulina okawa Kyagulanyi baana ba maama byebyo tulina okawa Kyagulanyi kubekulaakulana ennungi tulina okawa Kyagulanyi akalulu kaffe tulina okawa Kyagulanyi baana ba maama byebyo tulina okawa Kyagulanyi kubekulaakulana ennungi tulina okawa Kyagulanyi ab'omu Wesitaani abange tuwaani Kyagulanyi ab'omu Easitaani mbabuuza tuwaani Kyagulanyi ab'omu Northern yeye ensonga Kyagulanyi ab'omu Central bagamba ab'omu Central Ladies and gentlemen, if you want to live in a good nation, you have to make a good decision, and this decision is none other than Bobi Wine. It's me, your boy Richard Chikongolire mboye kibogeriro mukazi atalina bere ati 12 mu mukaaga nasako omukono Kikongoliro Kyagulanyi Kumukutu EKTV Media Uganda video soko juwe ekigalo mukwano gwange obanga tonaba kubera ngo juwe ekigalo bobanga olimpia kumukutu gwaffe guno tukwaniriza nnyo nze Eke Master mabega wo muzindalo okusonsulira ensonga oberengo ozitegeera omulongo waswa mu lutanso zi namba eri awo gikube kongo ino obuluzibu bwonna obukutuuseko ebikulemeredde bikaluye bizitoye ajja kubeera nga akuyamba naddala gwe webweru wa Uganda teweerabire namba yeyo kaakati ndo mukwano gwange atambula naffe tukwebazanyira tusiima twagala okubeera nga tubatumirako mwenna bannayuganda abali okumpi neewala tubaagala nnyo mwebale nnyo nakugambye nti Full Jennifer Full Nakangu ono yavudde mu bigambo bye n'agamba agenda kuba press conference yeetondere president Kyagulanyi Center Mitembo olw'okubanga ono azaamuyisaamu amaaso azaamuvuma azaamuogerera ebigambo bingi nnyo naye ng'ono amaze okubeera nga akirengera nti essaawa yonna ono yandifuna obuzibu kubanga nga bwe nkugambye nti omuntu ng'anaatera okufa ebiseera ebisinga yeewunyisa ensi akola ebyo bye mbadde mutamusuubiramu oba oli awo bw'afa abantu ne bagala tuwamulaba nga byakola bukakasa nti ono yali agenda kyokka mu mbeera y'emu omukyalo ono jjukira nti yali mukwano gwa Bobi Wine nfanfeewe era ne ku mbiri gw'omukyalo ono Jennifer Nakanguubi alinako tatu eya Bobi Wine ku tatu z'alina kuliko ne Bobi Wine nga kitegeeza nti yali munne nnyo wabula ono yasalawo n'amulyamu olukwe ne yeegatta ku mwami Museveni olw'okuba baamusuubiza ensimbi n'asalawo ono n'atunda omwoyo gwe n'asalawo okubeera ng'atunda ensi ye olwo buli kibiina abeera nga takyasobola kubeera ng'akiraba era ekibiina abeera ng'akiyita kirungi kati njagala nsooke mukweko mu bigambo bike nnyini ng'akakasa okwetondera president Kyagulanyi Center Mitembo naye kino kyetaagisizza kuba mavivi ajja kugakuba kubanga ensi amaze okugitegeera amaze okulaba gy'ayitira nti abantu bangi babeerawo ku lulwo naye mu mbeera ng'ekalubye bakuviira olwo n'osigala ng'obwetaavu weetaaga bw'abantu ate nga n'abantu bawansi wabavuma kati n'osigala ng'olita ebigambo bye bino byewulirireko mukwano gwange ampuliriza.
ebigambo byebyo ampuliriza nakugamba nti wano tuleeta ensonga ze nnyini era ebigambo tubireeta nga tubijja mu kamwa kaoyo ababyogedde osobole okubeera ng'obitegeera ng'okakasa nti ebiseera ebisinga si ffe toyogerera ebigambo byaffe wabula bibeera by'oyo abivunaanyizibwako mu katambi ako ketuba tukuteereddeyo nga bw'oba olaba ng'akalikodi nze mu bigambo bye kaakati nno bino byonna nga bikyagenda mu maaso ng'okwetonda okuba amaviivi okubeera ng'abantu beenenya okudda ewaka kaakati nno waliwo ate amawulire amalala gagenda mu maaso omusajja avuddeyo n'agamba nti Mathias Mpuuga Babeedi Bwanika Bamabikke Lubega Mukaaku bano abatambuza ekibiina kino kye baakakola ekya DA oba tukiyite tutya ffe tetumanyi na kumanya naye tuyiguyita mukago gw'ababbe ogulimu ne alien skin kaakati omusajja kakasizza naga nti nfukamidde mbeegayidde bannange mwenna mukimanya abasajja abo omulamwa gwabwe si gwakujjako mwami Museveni omulamwa gw'abasajja bano si kujjako pulezidenti Museveni si kujjako mwami Museveni ku ntebe wabula omulamwa gw'abantu bano kulemesa pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okubeera ng'oba oli awo atuuka mu nsi ensuubize n'okubeera ng'akyusa Uganda okugizza mu mikono egy'abannansi omusajja agamba nti abantu bano bavudde ne bakola omukago guno ogwa Democratic Alliance nga gujjudde bantu babbi gujjudde ba political failures oba abasajja bankonwa bayite bankonwa abaali mu byobufuzi ne bibalakira era nga ne mukama waabwe abakwatiddwe omumuli abakulembedde amanyiddwa nga Mathias Mpuuga okutuuka awo waali ate yali president Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ye yamufuula kyali kubanga yamufuula lopu leader of opposition era ono bukyabeera mu parliament bukyazaalibwa abaleta bairangako leader of opposition wabula ku mulembe guno ogwa mwami Kyagulanyi omusajja ono kwafuukidde ensonga wabula waliwo amawulire agalaga nti omusajja ono kuva mabega eyo yajja afukuutirira abantu abo bonna abakkiririza mwami Kyagulanyi nga basonseka ebigambo n'okubeera nga bagamba nti basale eddiiro bakole omukago ogwabwe bave mu kibiina ekya NUP olwo ye abaleading afuga pulezidenti waabwe wabula mu mbeera eno bannayuganda bangi baalabuukirira omusajja ono nga bukyali nga tanaba na kubeera nga ekintu kino akikyusako wakituusa kaakati kasa yatandika okubeera nga akwata ne mu nsawo oba ekittavu eky'abannayuganda n'abbamu obukadde 5 kaakati wano kajjampuni we yagwira mu bbwa omusajja abantu bonna ne bamuvaako ne bamunaabira mu maaso era omukolo guno gwe yakola oba ogubiina guno gwe yakola gwa Democratic Alliance abasajja baabano bawadde amagezi bagambye buli gye mubalabako eyo nga bakuŋŋaanye temumenyeka nabo mukwate empitambi mugiteeke mu buveera mugibakube nga babakuba omunaanaasi buli we mulaba nga bakuŋŋaanye temwemenya gwekwata bukwasi kaveera teekamu busaba bwa nte oba bwa mbuzi oba bwa muntu kasuka wali katuuti wennyini abantu bano tusobole okubeera nga tubagolola ettumba oba oli awo basobole okuddamu ku magezi bamanye nti bye bakola ebyokutuuddiisa n'okutufuula abasiru twabivaako dda twagala nsi yaffe egende maaso n'omuntu alina omulamu kakati akatambike kano ak'omusajja asayininze n'alagira n'awa ebigambo nti abantu bano bakubwa empitambi si magi mavundu si nnyaanya wabula empitambi bano yejja okubasobola nze kyenyinza okwogera ku baami bano era nga nkisaba bannayuganda nti abaami bano buli we mubalaba nga bazze gye muli mubakuba ebbi yes mubakube nagisi mugizinge mubuveera ng'omunaanansi mugibakube kuba kakati osooka neweebuuza abasajja bano mu bye bakola what do they want to achieve osooka neweebuuza do they want to fight Bobi Wine ekyo kiri mu giraasi tebasobola mulwanyisa do they want to bring change kiri mu giraasi buli abalabaga these ones are jokers kati weebuuze facilitation ne resources ze bakozesa zo zaaki ngekyo kye babagamba mbu baagala okukireeta oba baagala kuleeta change nammwe mwennyini mutunula ne mugaa nti mulimba temusobola golooza omulimu gwabwe gwaki kuba omuntu yandiga resources ze mwonoona mu bintu bye mutasobola kuachivinga why don't you save that money kuba temukyayina lugendo abantu bona mbumpuuga ne Bwanika be bakulembeddemu be baagala kati okuleeta enkyuka y'omuggundo mu ggwanga abo omulimu gwabwe golooza mulimu ki bana abasajja babi nnyo okwenkanankana ne Museveni sina kindi okubeera nti n'okumusinga wa Museveni bwe yategeera nti abantu tebakyasobola kati kunjagala wabula baba tebanjagala if I can't have it you won't have it also kwe kufuna gino emigwisiri nga jo kyegirina okukola kati essaawa eno ki kutasuubirya bannayuganda
kutta ssuubi ly'Abannayuganda goba otunulira ku laaleezi zaabwe biki ebigenda mu maaso ku activities ze baba bakoze waliyo ekibeerayo ennyo ekyo kyotunuulira nti kino nno mu butuufu ensonga gye baliko kati bali ku nsonga ey'omulaka egenda okuleeta enkyukakyuka wabula bye beekolerayo bireetera abantu okuggwamu essuubi abantu ne baga nti wadde Museveni twamukoowa these ones cannot be an alternative kati ekiddirira abantu nga bamaze okufa essuubi ki kuva ku bintu kuva ku byabufuzi ebitambuza eggwanga lyabwe yaga nti yeze statement ezo zowulira nti bana byabufuzi mubaveeko ne bajja no ku social media ne batuga nti mwe laptop you are serious alone batandise okuggwamu essuubi ate nga ebimu kubiraga nti abantu baweddemu essuubi nsuubira musobola bitunulira ne mbiraba bwe ne tubeera mu ggwanga singa Bannayuganda tebaggwamu essuubi ne tubeera mu ggwanga nga national IDs zaggwako naye nga teri Munnayuganda afaayo nga teri afaayo negoloza national IDs okubeera nga zaggwako tezirina bantu bezikosa tekirina bekikosa nti emirimu gyabwe gyaziŋŋama olw'okuba nti national IDs zaggwako mu ggwanga abantu nga bali mu ggwanga lyabwe nga balyagala nga bali serious balyagala oyinza kisanga mu nsi ki nekitwala wiiki eki nga IDs ziweddeko oyinza owulira ensi ezaagala eggwanga lyabwe abantu nga baagala eggwanga lyabwe bwe bayinza okweyisa it is only in Uganda Bannayuganda baabivaako naye nga baani ababatuusizaawo okubeera nti baabatta essuubi lyabwe gino emiziina gy'abampuga abantu babeera baga bannabyabufuzi twabavaako abantu ne bajja ne bayoola omuntu ku kyalo abantu nga bazinze mikono bwe bati ne bagaawo waayo twamugamba ebyobufuzi abiveeko ave ku bapolitician benoonyeza byabwe baani abatuusizza abantu mweyo levo ng'omuntu bamutunuulira butunuulizo baba bamukutto baba bamukoze eki ffe twamugaba ebyobufuzi abiveeko abantu bwe batandika okuva ku byobufuzi ebitambuza eggwanga lyabwe lifa nga bwolaba eryaffe bwe litandise okufa gwe ne tubeeraawo ne Ethiopia gye gitusinga obugagga bw'otunula mu statistics nti Ethiopia tugisinga obugagga naye Ethiopia togiwulirangako nti bagibanjeeza amafuta naye Uganda mbu bagibanjeeza amafuta Uganda ne babba ssente mu banka y'ensi mu ggwanika ly'eggwanga ne babbamu ssente national IDs endagamuntu ne ziggwako myaka kati 2 buli lunaku buli budget yeyita bayisaamu essente z'okuzza endagamuntu obujja tedda bujja bannansi batunula baggwamu essuubi they say wadde Museveni twamukoowa but these ones cannot be an alternative fene bajje no ne batandika otugamwe mu laptop muli you are serious alone kaluma naye nga baani ababireeta bano olw'okuba nti ebyobufuzi babikoleramu obwaddiikuula buli babikoleramu obwaddiikuula abantu nga batunula bo bati baga wadde omusaala twamukoowa tetulinawo gwe tuyinza kuba nga twafunye bano essaawa eno kye baagala okwakivinga kyekyo kutta ssuubi ly'Abannayuganda bali bavuga ekintu kyabwe nga tekiriiko agamba kutta ssuubi ly'Abannayuganda kulabisa opposition ng'etalina mugaso nga bali awo just opposition jokers kye bakola kati essaawa eno if I can't have it you will not also have it nti wadde bankooye nammwe katubaleetera okubeera nga abantu babalabanga abatali alternative nga ababikola kulale za gino emiyayo kubeerako ki kubeerako ensonga ez'amakulu mbeegayiridde nnyo ne sekwegayirira yonna bwe mubalaba mubakube ebbi oba obakubye ebbi wa mbizzi oba wa muntu oba mubakube mumuzinge mu buveera abe ng'omunaanasi mumubakube temugenda kukkiriza Bannayuganda tubadde nnyo tolola nti ebbanga ddene omuntu n'akusiriwalirako era sitiru ne tusigala nga tutuna butunuzi ne batuuka ekiseera nga they have got too comfortable mukutusiriwalirako no tubeera abantu abaagala eggwanga lyaffe ng'ensi endala bwe ziryagala tebayiza ensi endala teziyinza kutunula nga eggwanga lyabwe lifa liggwawo nga mulimu abakola ebyekisiru abantu ne babatunulira butunuulizi akiri abantu muba temusobolako kuba akiri mubayiribye babeera ni comfortable tulaba babaddamu okukola ebyo ebyekisirusiru byabwe bakola bwe mubabeera nga buli kaseera bwe bajja ne bakola ebyekisiru nga mubayiribya kakati nno mulongoosa mu Luutansozi yatutuuse eno nakugamba ebigambo byange njogera mbiddamu genda bakuwe ku kyogo onaabeko otangaze emikisa gyo
egy'okubeera nga naawe ofuuka musajja mufunyi. Genda bakumire ku kyoto otekeko wali akabaani ampuliriza ebigambo bisobole okubeera nga ebikutte byonna bita. Kaakati ate omusajja ono y'omu akugambye nti bw'obanga oyina ndwadde gendayo bugenzi ewuwe asobole okubeera nga akujjanjaba. Bw'obanga oyina buzibu ng'oli Bulaaya gwe okubi ku nnamba ya ssimu teeka ku WhatsApp message ajja kubeera nga akuddiramu. Kaakati nno bingi ebigenda mu maaso mu nsi Uganda oba oli awo ate nga abasajja bano ba Museveni bye baasangawo bingi babisaanyaawo dda. Ffenna tulabye nti Uganda y'emu ku nsi ezaali zitabanjibwa yadde ebbanja yadde n'akamu n'akatono, era nga Uganda y'emu ku nsi ezaayambanga amawanga amalala okuli UAE, United Arab Emirates, kebeera eggwanga erya Bungereza. Uganda yali wako ku buyambi ng'embeera ebayinze, wabula wenjogera olunaku olwaleero essaawa zino nga Uganda yakyusibwa dda. Kaakati ate yeesaba obuyambi okwetolola amawanga ag'abakyeruppe, era Uganda y'ensi emu ku nsi ezisinga amabanja oba oliawo okwetolola olukalu lw'ensi eno oba olwa Africa, nga kitegeezeddwa okusinziira ku kubala okwasembeyo nti Uganda eno gy'olaba okusasula ebbanja eritubanjibwa ffenna nga bannayuganda oba eribanjibwa gavumenti, buli muntu yenna gw'olaba mu Uganda alina okukwata miliyoni 3 azisasule, olwo Uganda esigale ng'eri ku zero balance nga tebanjibwa amawanga gano aga Bulaaya agatubanja. N'omwana omuto gwe buli muntu gw'olaba ali mu Uganda okusasula ebbanja eribanjibwa ensi Uganda, buli muntu alina okubeera ng'omutwe gwe guliko obukadde 3 obw'essente za Uganda, olwo ebbanja liba livuddewo, Uganda baba tebakyagibanja. Wabula amawanga mangi wetwayambanga nga kuliko n'amawanga g'Abawarabu, eggwanga erya Kata wenjogerera nga lyerimu ku ggwanga eritabanjibwa yadde n'akamu n'akatono, era abasajja bano bwe bamala okukola bajeti yaabwe ne bagiyisa batunulira ensimbi eziba zifisseewo ne batuuka n'okwebuuza nti kakati zino tuzikolemu ki, ng'ensi tebanjibwa, buli kimu kye bapulaninga okukola nga ssente zaakyo baziggyeko, n'ebyo bye beetaaga ebirala mu maaso eyo nga ssente zaabyo baziggyeko, n'ebyo ebigwa bitalaze nga ssente zaabyo baziggyeko. Kaakati wasigalawo balansi eri eggwanga lya Kata. Ago ge mawanga agaali nga amaava ennyo nga Uganda egasinga obugagga. Kaakati nno omusajja avuddeyo ne bwino n'ategeeza mwami Museveni nti gwe aleese embeera eno yonna yonna ensi yaffe ogizza emabega. Kaakati nno enkola yaffe ogimanyi ya bigambo by'abantu bennyini ababa babyogedde ababitegeezezza ne baleeta bwino oyo, naffe ntuga nti tetujja kumutuulira katumukube ku mmeeza. Ensi emuwulire engeri abasajja gye bataagudde eggwanga lyaffe, engeri abasajja gye batadde mu mabanja ne gatuuka ne mu bulago, engeri abasajja gye baavuwazizza ensi yaffe, engeri abasajja gye basuusizza ensi yaffe neeva mu nsi eyeeyagaza n'ejula okufuuka ensi ey'ekikolimo ng'abantu bangi abagiri mu pasenteji bakaaba bukaabi, era nga tewali muntu n'omu avaayo kubeera nga abayamba. Jjukira nti abasajja bano batufugira ku mudumu gwa mmundu. Buli lw'obaako kyokola oba ky'oyisaawo ekiyamba ensi yo, emmundu ng'evaayo yeeramula ku basajja bano kubanga basibira mu bo. Bigambo bye bino sooka obiwulire ate tutambule. Omukulembeze gweyogerako ng'eyali tayagala ggwanga lino naye mwamujja mu buyinza teyagezaako wadde olunaku n'olu okudda okulitabangula. Yatambula n'agenda olowooza teyalina kapasite ekomawo n'akyankalanya ggwanga lino mu kaseera ke lyabeereramu akaakazigizigi ng'abakulembeze bajja bwe bagenda golowooza teyalina. Teyina maanyi gasobola kudda n'akyankalanyaawo wano gwe kyoyagala okutugamba. Naye Eva Amini mubi, Amini yatulemesa kino, since 1978 Amini ng'agenze wayise emyaka emeka oze 86 neero okyagera kwa Amini yatulemesa kino, niyo omukulembeze akyasinza okwagala ensi ye. Kino mwamujja mu buyinza teyagezaako olunaku lwonna Idi Amini dada kudda akole buyeekera atabangula eggwanga. Naye gwe ate ozimba nawo buzimbe ng'olina mubukulembeze n'ozimbawo obuyeekera era eggwanga balikyankalanye. Simanyi patriotism, simanyi be patriotic, kati nga nawe kennyini atukulembera toli kubanga nyongera okutegeeza Amini yalina amaanyi gonna agakomawo n'afuna we yeekwata n'akyankalanya eggwanga lino niribeera mu kaseera akaakatyabaga ne bwe yasimbula yagenda lumu. Uyo mukulembeze akyasinza okwagala ensi ye. Obo tegwotayogerako yali mukwano gw'onfaafe bwe bamugyawo n'agenda era obukulembeze yakomawo n'alikyankalanya nga yeegasse naawe. Naye Amini teyagezesa, bamuteesa tebagesa kudda ku kyankalanya ggwanga, baalireka ne libeera mirembe. Abe bayita abakulembeze naye si ggwe omufuzi ayagala obwagazi okwebeereramu. Gwe kigendererwa kyo kyali kyakufuga ggwanga lino siddi kulembera bbe buli kantu ng'era bw'okoze. Gwe mulama gwe waliko tewaaliwo ekintu kirala. Va ku Amini, ye Amini muleke levo nnene era yakusinga bingi.
kakati nno kimbibiri nti Amini yali kyagala nsi ye, kimbibiri nti Amini yattanga abantu, kimbibiri nti Amini yasula economy. Wabula omusajja ono bye yalekakoze ensi byonna ebimanyi era ensi erisigala emukabira. Jjukira nti omusajja ono yafugira emyaka 8 gyokka eggwanga Uganda. Wabula ebintu bye yaleka bisingira ddala bya Mwami Museveni byafugidde emyaka kumpi 40. Era omusajja ono yawaŋŋangukira mu ggwanga erya Saudi Arabia, Field Marshal Amin Dada. Era omusajja ono gye yafiira. Era n'omulambo gwe Museveni yagaana ogukomyawo mu ggwanga Uganda. Ono naga nti Amini yali mbi nnyo, okulaga ekifaananyi nti Amini yali mbi nnyo, n'omulambo gw'omusajja baagaana okuguza baguzike mu ggwanga Uganda eri ku butaka bw'abajjajjabe. Wabula lulikya omusajja ono mbakakasa ebigambo bino akantu mukasaleyo, mulikawo abaana n'abazzukulu ne mugaa nti Eke Master yayogera. Amini omulambo gwe nkakasa waluweerawo mukulembeze alidda mu buyinza yenna n'agusitula n'aguleeta mu Uganda ne guweebwa ekitiibwa eky'abapulezidenti ate ne guziikibwa mu bitiibwa ku bijja bajjajjaabe eri eyo mambuka ga Uganda. Kakati nno njagala nkulekiremu akatambi kano owulire emityana kitokota omukyala Joyce baagala ntwatwa ebibye birungi si birungi yandibanga ntagenda kuddamu tulabako era nga bwenjogerera etiketi ye abagiramuza bamaze dda okwambala n'okwesowolayo kakati bali mu ddene. District ye Mityana omukyala akulembera district eyo nga mubaka mu palamenti atuliriza wa district ye Mityana munnakibiina ekya NUP Joyce baagala ntwatwa. Birungi si birungi olw'ensonga nti swera yagalese ne tugenda maaso n'okuba nti twagategedde dda bulungi nnyo nnyini ddala. Kati atuwuliriza nga tugatandika bwe tuti ekibiina ekya National Unity Platform munda mu kibiina nti abakulu babadde tebatudde edda omulundi ogumu n'akatono ye nga batuwulira ki nga bongera okwetegereza eyali akulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti Mataasi Mpuuga Nsamba muvuzizo zonna nga bazisoma bulungi. Ekyokusigala mu kibiina munda alwanira omwo nga bwe yagenda maaso n'okuba nti ategeeza ntajja kulekulira era tajja kuva mu kibiina kyeyatandika n'okwagala okukisigalamu alwanire nti munda kyakanganya abakulu munda mu kibiina ekya NUP abaali balowooza nti omukulu byonna bye baali bamuyisizaamu yali agenda kusuulawo tawulo akiddukemu. Bw'agamba nti agenda kulwanira munda mu kibiina tetagenda kukivaamu era nti mwetegefu okuyamba ku pulezidenti we Robert Kyagulanyi Ssentamu, abakulu munda mu kibiina kyabakanga ne bagamba atavaawo yeesize ki abalaka ki lwaki tafuluma ekibiina n'agenda yakiremeramu. Kale nno oyo nga bamutaddeko eriisa ejjogi tebaakomaawo ne batandika okwetegereza baane bamukkiririzaamu munda mu kibiina. Bakizuula nti abamu ku bamukkiririzaamu babaka mu palamenti babadde akulembera nga leader of opposition nga bamukkiririzaamu nga lwa butayogera naye nga bali ttiimu Honorable Mataasi Mpuuga Nsamba ow'ekitiibwa nga bagamba nti ffe tufiira kwona era nti ababaka abawerako nga loyalite yaabwe tekyagenda eri principal yadde nga bakimanyi bulungi nti ye pulezidenti w'ekibiina naye nga loyalite yakyuka nga tebakyogera bwogezi naye nga munda muli kituufu nti bali ttiimu Honorable Mataasi Mpuuga Nsamba. Kakati mu mbeera atuliriza ey'okulongoosa ennyumba gye bayita NUP abakulu tebaatuula mu mbeera eyerwatta omwami Nalumanya nti lwaki tewayogera abakulu ne basitukiramu mangu ddala okulaba nti omukulembeze oyo bamutemako ebiwawaatiro n'okumujja ku bwa leader of opposition okumujja ku bwa commissioner yadde ng'ekifo yakiremera n'okumujja ku bwa VP again ne batunulira n'abo abaali bamulya mu ngalo baddayihaadi be bagenda okwetegereza nga abantu bamukkiririzaamu ate nga babaka omu ku bo ye mubaka omukyala owa district y'e Mityana munna-NUP yali munnamawulire Joyce baagala ntwatwa bagenda omwetegereza ebyaddala ng'ali ttiimu Honorable Mpuuga ng'amukkiririzaamu okamala. Ekibiina ekya NUP nti ne kitandika okwetegereza buli mubaka yenna atakyawulira bakulu ng'akkiririza mu Honorable Mpuuga ne batandika okutuuza meeting tomugjewo tutya twagala bantu bawulize bawulirira mu principal era munnange mu mbeera okutema empenda
babadde bangi abalala tujja bababuulira naye kaaka tuli kwono ekifo eky'omubaka Joyce Baagala Ntwatwa Nuupu egamba tukisigaza naye nga tukoze replacement. Wulira enswera bye yaleese. Enswera y'oku kisenge. Mawulire galaga nti omwezi ogwo oguwedde Gazette naye gaagano gavudde final enswera egenze maaso n'okuba nti egaleese. Amawulire galaga nti wabaddewo meeting eyagenze maaso n'okuba nti yatudde gye buvuddeko nga waliwo omukyala mugundiivu mu byobufuzi mu district y'Emityana. Tetwogera mukyala Joyce Baagala Ntwatwa, waliwo omukyala omulala nti mugundiivu mu byobufuzi mu district y'Emityana ku ludda oluvuganya gavumenti. Abakulu nti baamuyita ne bamugamba sooka ojjeko wano ku party headquarter e Kampala twogere ebigambo, sooka ojje. Mukyala wa Nuupu bamuyita okuva Emityana bamugamba nti janguuko e Makerere Kavule twogeremu. Jangu twogeremu. Era bwajja ekipayopoyo okuva Emityana nti asisinkana ba key decision makers mu Nuupu. Omukulu teyaliimu principal naye abalala ab'enkizo ddala mu kibiina kino basisinkana omukyalo ono. Era nti nga batudde mu meeting eno mu boardroom ku headquarter wali Makerere Kavule, abakulembeze bano bakuba tooki omukyalo nga babaako bye bamubuuza okutunuulira capabilities ze, onaasobola oba toosobole, tukwasa ekya Baagala oba. Era ne bamutegeeza bano abaali batudde naye abakulu bagambye nti osobola bayita decision makers abakulu, principal meeting teyagiriimu. Ne bamutegeeza tukubuulira kino, principal oyo omukyala principal k'oyo omukyala aliwo takyamulabawo. Era amazima gali nti Nuupu yeetaaga omuntu agenda okumusikira. Oli mwetegefu? Meeting egenda maaso. Omukyala ono akitegeera nti principal yava dda mu Baagala. Bagenda maaso n'okuba nti bamukuba mu ttooki ennene boogera naye bamubuuza nti waayina asobola okugira tukwase ffe ekintu. N'abagamba nti bannange nsobola wabula okutya kwange bwe kubadde kuli nti mbadde mmanyi nti omukyala akyali darling eri principal. Mbadde manyi nti mukyamwetaaga ensonga lwaki nti tubadde tuludde okujjayo obwanga nga tumanyi nti mukyala Joyce Baagala Ntwatwa mukyamwetaaga naye nga bamugambye nti waaka yakendera wendi. Bamugamba okay, tubadde tukusaba mangu ddala ddayo mangu Emityana langirira nti ojja era nti gwaddako ffe essaawa we n'aba etuuse entuufu nga tukwanga kaya. Bamusaba addeyo mu Mityana